nza kuwa wadde ak'obugagga ttaka lye wasaba teririiyo kanisa siiyo toli musumba ekyapa ky'ennyumba eno tayinza kikuwa. Nze kanisa sigyetaaga ng'omuntu naye ng'ettaka nnyinza okulyetaaga ekkanisa ye yabeere nayo. Ettaka liriwa eryo lyennyini okutudde ekkanisa anti ettaka ekkanisa ndala n'ettaka ddala. Sibitegedde kati oyagala agisituleko ajoba agijjako agijjeko. N'ekyokubiri nze sandikedde ku makya kukaayanira nnyumba naye oyinza otya okwonoona obulamu bw'omuntu okumala emyaka n'ebisiibo. Nze n'enkolera ye natuuka n'okujjanjaba kitaawe. Omanyi okwoza omusulo gwa kitaawo gwa Sezaala? Omanyi nga Sezaala bamulongoosezza n'obeera ku kitanda nga gw'otegula omusulo ogenda oguyiwe okomyewo akapiira okateeke wali? Akyali oba yafa? Yafa mu bbiri. Nina okukyogera olw'ensonga nti ebyo byonna byempiseemu nga mbonaabona nze nali ng'omuwala awaka bw'ati kubanga baabazaala basatu bonna abalala ne bafa yasigalawo bw'omu. Naye nga kumpi nze n'ebinisa omugugu ogw'okubeera nti tugenda ne tukola ne tukola buli kimu kyonna. Kati sisobola kwonoona bulamu bwange okuva mu myaka egyo gyonna paka kati mbeeraawo nga ddole enviiremu awo. N'amateeka ga Uganda yandisoose nakumusiba ku myaka gye yampasizaako. Kati n'amateeka ga Uganda alina okumpa ku bintu. Yakuwasa ku myaka emeka? 16. Yakola oti? Ate naayogera kigwerinda. Tuli mu maka ga Pastor Nyanzi, agaali amaka ga Pastor Nyanzi, omukyala gwe tutuni naye Robina ayali Nyanzi, mukyala wa Pastor Nyanzi wa Victoria Cathedral Esseeta, baludde nga bakaayana. Nabadde nkyayagala okulaga obwenzi bwe bwonna gye buvudde. Ono omukyala lwakuba naye yafa. Naye wandisomyeko. Mukama waffe Yesu weebale ejja kyaki etegeeza ki bbaluwa? Ono yali alojja mukwano. Bamuyita mukyala waiswa. Bw'ebeera ojja mukwano kanziremu ngyetegeeza. Ng'alojja mukwano bwe nkulaba nkulabira mu ssanyu byonna biri omwo. Eno mpaaba oba nti the pastor fathers twins with his wife Nalongo. And Nalongo, who he chased recently, claiming she was sexually too demanding to be satisfied by a busy man like himself. Ngatokuta kabozi. Anti ebyo ebyayogeranga mu kyaki eby'obulimba. Nzijukidde na musumba yagamba nti gwe nga engeri gyakuzaalira emyaka 6 nga tokkuta kati ng'onoonyayo abavubuka. Sibalina Katonda akimanyi. Siina ne mu nnyumba wano ndowooza naalibadde ndeeta naye sirina kubanga wano tewali ankuuma. Abeera wa ye abeeramu omusumba enju yagikulekamu yeye. Omusumba yandekawo mu nnyumba muno n'addukira ku kyaki era gye yawasiza. Asula mwezi ezaalingawo ofiisi mwasula byeddiiro ye ofiisi byebisenge kubanga yenkola ye kuva dda Bukoto. Nabagambye nti ebukoto bwe yamala okunkyawa n'adduka era n'agenda ku kyaki n'azimba akasenge emabega w'ekituuti nga tekaliiko mulyango gufuluma eri. Guno ogw'okukituuti gwe gufuluma ate gwe guyingira. Ekigendererwa ki? Kuwasizaawo tayagala kupangisa kubanga ne kakati ayina ssente lwaki tapangisa. Poliisi yamubuuza nti kakati gwe pasita mwe abandi badde ekyokulabirako gye tuli kakati mmwe mutuyita tubeere mu nsonga zammwe wano nga mbayise ali mu kusamba lujja olwo alwase bayingire waggulu. N'amugamba nti ffe twandibadde tujja gye muli naye kakati mmwe mutuyita ffe ne tututuula mu nsonga zammwe. Lwaki tokomawo mu nnyumba yo n'otuula ono abeere waggulu oba gw'obeere waggulu ono abeere wansi? Tisisobola kuddira oyo malaaya. Naye nga bulimba bwereere ekyo kyekintu ekyasinze ku bulamu bwange okunzijjako obwongo okuwaayiriza. Kigambo okuwaayiriza kibi nnyo ku nsi kuno. Olugambo mu kyenkya buli mu VIP mbulamu bwe era weetaaga kisinga nywa VIP water.